Simon Sentongo w'emyaka 35 yazuula ekyama mu kulima enva endiirwa ng'akozesa nakavundira n'eddagala lyekoledde okuva mu butonde. Sentongo agamba yabonaabona nnyo nga bazadde be bafudde, ekyamuwaliza okwekwata ku kigo ky'e Katigondo mu Masaka gye yayigira okulima n'okulunda. Agamba yafuna okusoomoozebwa bwe yalondebwa okukulira abavubuka era kyamuwa amaanyi mangi okulima afuuka ekyokulabirako. Ekyo kyampa challenge okubeera nga nze kennyini nteekwa okubeera omusajja omuvumu ne kinneerabiza n'okubeera nga abakadde baafa nkyali muto. Okulima yakutandika mu mwaka wa 2000 kuyiika y'ettaka gye yapangisa $50,000 omwaka. Lino ettaka mwendi ndiguze mu kulima. Akasente akatono kenfuna nkasevinga nensobola okulaba nti buli mwaka nteekeddwa okuba nga nina kyenkola. Bw'ati wazeerandiza nga wolabira bino yasobola okwegulira yiika 7 kwalimira ebirime eby'enjawulo omuli emboga, ennyaanya, kasooli, lumonde, muwogo n'ebitooke. Bintu byonna mbifunamu ssente, naye mu bintu byensinga okwenyumirizaamu ebimpa ssente akatunda, emboga n'ennyaanya. Sentongo atubuulidde engeri gy'alimamu emboga ng'akozesa evvu, kaamulali, akatungulu n'ekimyula. Notaddemu ne kaamulali waffe mu nnaku 15 nnyulula otandika okufuuyira ku mboga zaffe. Evvu liyamba okubeera nga ligoba obuwuka, kaamulali n'ayongera okuba ngatta naye obuwuka. Era agambye nti asobola okulima emboga nga takabadde ettaka. Okugeza bw'otunuulira ennimiro eyo tekikwetaagisa kubeera nga ate ogenda kabalakabala okuggyako okutema ebinnya gwe n'osigala ng'osimbye emboga, kubanga ne bw'oba ebisubi mu ebiri ate nabyo bituyamba okuuma amazzi. Muyiike mugendamu ebikolo by'emboga omutwalo gumu 2000. Tulina Victoria F1, tulina ndoza ne Gloria F1. Emboga etwala ebbanga lya myezi 3 n'atandika okufuna ku nsimbi. Ne twongeramu omwezi omulamba nga tuli mu nasale bedi gye myezi 3 n'ekitundu tuba tujja kukungula. Emboga zazigereko okusinza ku nnene waazo nga mulimu zaatunda 185 era buli sizoni afuna obukadde 9.7 mu mboga zokka. Emboga kati etambula bulungi, ogisuubuza siringi 10, 8 n'ebitaano. Kitegeeza nti ekemu ngisimbamu emboga ebikola omutwalo gumu mu 1200. Kuno kwagatta ensimbi zaafuna mu bintu ebirala byalima okuli muwogo, lumonde n'ennyaanya era nga akatale kamwetoolodde. Ekizibu kyange eky'okutunda ebyennimye si kizibu. Ekizibu kyange butasobola kumatiza katale. Sentongo akozesa abakozi ba lejjalejja naddala mu kusimba n'okukungula. Mu ekazi 7 nkozesa abakozi 5. Abakozi mbasasula okusinziira ku ekyo kye tupatanye. Mu bintu by'obulimi oteekeddwa okuba nga ggwe kennyini alima olina ky'omanyi nnyo okusinga omukozi. Yeeteekera enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga bukye yafukirira ebirime bye. Nfukirira mu budde bw'omusana. Kyensonga lwaki nti bwe mba ninsimba emboga saagala kufiirwa muddo kugwokya. Sentongo omulimu guno aguddukanya n'omukyala n'abaana baabwe. Omukyala n'abaana bwe baba nga bavudde ku ssomero babeerawo. Engeri gy'akozesa nakavundira alubirira okutandika okulunda ente n'enkoko. Efaamu njagala kubeera nga ngula ente enzungu. Njeetaaga okugula embuzi ez'omulembe nazo zibe nga zinsobola okufuna ebigimusa. Mu kiseera kino ali mu kusoma engeri gye balundamu envu nnyo. Njagala ogenda okuyingira okulunda enkoko. Essaawa zino ndi mu kubeera nga nsoma ennunda ey'envunyu. Nalaze n'ebibasoomooza mu mulimu guno. Nti bw'otunuulira emboga ze twali tusimba zaali zisobola okugumira embeera yonna. Naye ekireese obuzibu nti kwe kukyusakyusa ebirime mu ngeri ey'ekikugu ensigo nejja mu katale n'ogisanga nga bw'ogenda okugisimba bw'obitunuulira bw'otabifuuyira tebisobola kubeerawo. Simon Mutebi yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.